Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuuliza kitegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyaddaaki amaze n'alonda gavana wa Bank of Uganda wamu ne deputy abapya. Amaze n'alonda gavana wa Bank of Uganda ssaako ne deputy we abapya. Oli ku Yugi Updates bikosinzira okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Nagambye gwagala otweyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Jjukira nti okuva mu mwaka gwa 2022 Bank of Uganda ebadde terina gavana era ebadde etwalibwa na deputy gavana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amaze n'alonda gavana wa banka eno omupya, Bank of Uganda. Tujjukira bulungi nnyo okuva okufa kwa Professor Emmanuel Tumusiime Mutebbire mu January w'omwaka 2022 ng'ennaku z'omwezi zaali 23. Pulezidenti Museveni teyavaayo kulangirira kikigenda kuddirira ku Bank of Uganda nga gavana ono Emmanuel Professor amaze okuba ng'afa. Naye kati amaze n'alonda Dr. Michael Atingi Ego nga New Bank Governor wa Uganda. Mulonze nga New Governor wa Bank of Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Atingi y'abadde deputy governor okuva nga 29 March 2020. Naye contract ye yalina okuba nga eggwako ng'ennaku z'omwezi 23 mu April 2025. Atingi Ego tujjukira bulungi nnyo yali pulesinga Dr. Louis Kasekende. Gye buvuddeko eyayina contract ye ng'enaatera okuggwako n'atagirinawinga n'atagizza bujja tiyasobola kulinwalinga contract ye mu January 2020. Era kigambibwa eno banka ebadde governorless, ebadde terina gavana eya Uganda abadde ajja atwala ekifo ekyo nga deputy kuva mu 2022 naye ng'akifugira ku update ezinominingiddwa nga zijja mu headlines okuva ewa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni alonze New Bank of Uganda governor. Alonze governor wa Bank of Uganda omujja gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye gwagala otweyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko nja kuba ng'osobola bulungi nnyo twegattako. Oli ku Yugi Updates TV. Pulezidenti Museveni takomye ku kyakulonda gavana wa banka yekka ne deputy. Wazira alonze Professor Augustus Nawagaba nga New Bank Uganda deputy governor. Era ng'ono ali pulesinze Atingi Ego nga abadde deputy governor. Zino appointments newankubadde zizze mu kaseera nga poliisi egezaako okukola investigation ku ssente biliyoni 60 ezabuzibwawo ezabbibwa mu banka eno ya Bank of Uganda ku accounts. Kino nno kyaleka bannayuganda nga beewuunya engeri Bank of Uganda gy'eyinza okubbibwamu ssente ate nga bazibba ku akawunti obuwumbi 60 bwe bwabbibwa. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekibadde kimugaanya okulonda gavana omujja nga bakyakola kunoonyereza butya ssente ezo bwe zaagendamu butya bwe bizabbibwamu. Kati kyaddaaki amaze n'avaayo n'alonda new governor
ku Bank of Uganda gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbategeeza nti nno Dr. Michael Atingi Igo yabadde Deputy Governor wa Bank of Uganda, kati yalondeddwa nga Governor omupya owa Bank of Uganda. Oli ku Yugi Updates TV, teweerabira kusinza okuba ng'otuwuliriza. Wabula mmwe abaagala otwegattako nabagambye dda mukkirire wansi waliwo ekigambo subscribe mukikooneko mujja kuba musobola okugenda mu maaso n'otwegattako. Nammwe abaagala otufollowinga. Abali e Bulaaya mu diaspora mbalamusizzaako nnyo kubanga nammwe nkiwa temuva ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Wabula mmwe abaagala otweyungako n'okusharinga, kulayikinga, tubaanirizzaako nnyo. Mbategeeza nti nno mbaagaliza olunaku olulungi, temuvaako, tugenda kuba nga tukomawo n'ebinnonogo bingi ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.